muterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kubanga ojja kumiddeko naye teweerabira ku subscribinga osobola okubeera nga ate okufuna Big Bro Jamal Osida Bon Child yali ku kamera producer oli w'amaanyi nnyo kubanga okyasobodde okubanga otu subscribinga n'olaba ki ekigenda mu maaso mu nsi ya entertainment badde ntambulatambula nenfuna Izon nga twaga tunyumyemu mu mbeera gye tuli mu nsi yaffe ya entertainment kubanga tuba tunyumya ku kiki ekigenda mu maaso mu nsi osobola okubeera nga tukwatagana nze naawe kusayida Uganda wamugamba ki ndi bulungi nzanze kamera nzanze olya naye tekigaana kubanga tunyumyamu kubeera nga tewali buzibu nasemba okuwuliza ewakolera wali wakubira kalenda n'ojabya engamba adnani kama mulungi naye nga kiriki ndi bulungi kugamba otya ki ekiriwo 2-2 abantu tugenda bakuba waaka 2019 twamumala bulungi naye ngaera wenyini Big Brother Uganda soko bakoze Big Brother Uganda ndi musanyufu kubeera ku mpewo amanya n'eddoboozi nze Izon T Edra Streets Outer Snare Music ndowooza bye wetwala mu music nina management nina management gye bayita Snare Music era mukyalawo kyonna kyoyagala ogiyita naye nga bagiyita Snare Music mpulira biwulire nange naye bagiyita Snare Music okumina office ziri buziga weka gwolimu Izon T yani Izon T kantandikire ku linnya Izon T gye lyava abamu bamanyi abasinga bakupa amanya mbazungu oba Samuel naye nze Izon T naddira amanya gange nze Isaac Ntege nentema Isaac Ntege nenfuna Izon T Isaac Ntege yazira Fumbe bamuzaala Mityana Mwabigaraawo ndi musajja mulokole oli mulokole Isaac Ntege mufumbo atali mufumbo ekyonga tukikakasa bulungi ani mukazi mukyala wange tayagala nnyo mu exposing mu bantu kati olumu manyi ogamba siri nandaabo wentandikwebaga ati mufumbo nga mugamba mukyala wange biki naye okuleko tulimba ye kenyini yagamba mutooleka mu kamera tayagala oyina mukisa Izon T ensinga bwogiraba music nga bwomulaba nga bwagenda bwatambula okusingira nga wekiriwo baira wesinga omuntu sikuulyangako nga simanyi oli bino just olwoba oli biriwa gwenga sikuwa tolina wogenda kwesimba siri mu politics mwagala nga nze ali mu musaayi naye ate kati nogamba toli mu politics ate omwagala nga gwe nsumulula osuna taata wange yali muntu wa politics naye bwe yafa yaŋŋaananga nnyo politics kati buli lwemba enda yanzijukira taata yabiŋŋaana naye ate ng'embeera olumu ejja kunkako biyingira kitegeeza guno omwaka osuubira obiyingira sijja nkyali mu music kati abaana nga bagagawati obwange kabugira buva mu music netereza n'ebitabo byennyini bibulako manyize njogera amazima bagambye buli yali mu byobufuzi mbu yasoma simanyi anti kati ebyokwesimbawo ebitabo tebiwera ogera alaani olina okubanga oweza ebitabo nkogende omwaka ngenda kuddayo nsome maybe ebiriddako eyo njagenda mu politics naye sikati tugenda kwogerako ontangazemukko gwe nga bwolowooza Izon T nga bwalowooza copyright law yabayimbi kubanga waliwo omuyimbi omuto akwegomba naye nga ye mutuufu nga tamanyi copyright kyekitegeeza mwina wuma okiririza muwuma kikulu ebintu bye Uganda buli wekibaamu abantu bangi kituuka nga lumu kiyamba bamu kitegeera oli muyimbi kati kitegeeza nti wuma eyamba abayimbi abamu abalala tebayamba
kyolinga kyotegeeza kubanza obuyambi bwayo tebunantuukako sinagamba nti mbi naye obuyambi bwayo tebunantuukako nga nze Izon TV ate nga bw'obala mu bayimbi mwendi meeting eyasembayo ku National Theatre waliyo saagiriyo kitegeeza tewafaayo lwaki omukulembeze gwe toli omu ku bayimbi abalonda abakulembeze ano siriyo kitegeeza tokkiririza mu lukiiko lubafuga si butakkiririza maybe awo saali informed nnyo ku bye bakola naye nga ekyokwogera ku copyright gye twetaaga mu music industry ya Uganda kuba mu nsi endala omuyimbi teyeetaaga kubeera ku stage okufuna akasente e Uganda twava mu kuselinga albums tufulumya single okitegeera single eno egenda okufuluma etuuke mu bantu nga tugitaddemu nnyo okitegeera promota n'akuyita nga takuwa obusente bwakamanyiiro okitegeera kati nga ate omuyimbi bwalina okufunira wokka ku stage oba Uganda okitegeera so nga ate singa wabaawo copyright basobola okugamba nti buli akozesa oluyimba lwa munnauganda abeeko lwamusasula kuba bbaala ezo zijjula abantu nga naye zijjudde lwaki lwa music tesobola beerawaawo mu kasirise kitegeera yo nekola ng'ekoledde ku kayimba ka Izon TV oba tozze kusanyuka oli mu kifo kikyamu naye nga Izon TV yetakoze tafunye okitegeera nti singa tukolawo system nti bbaala eyo ne bweba empa nusu buli bbaala eri mu Uganda ngewa Izon TV nusu just 10,000 olowooza omwezi mba ne sente mmeka omwaka mba nfuna sente mmeka olowooza obunafu tebuli mu gavumenti si yeyina obayamba era ekyo kyekigenda otuyingiza politics nze nga nze sirina interest ndala ate bw'onooyingiramu gwe noleeta bw'obeera munda oba osobola otereeza naye bw'obeera ebbali abayimbi mwe bali bangi mu politics lwaki tebakyenfasizinga from the government ne bamanya nti abayimbi nabo mufunamu bannayuganda azinga buli bwatuukeyo ate ebintu bikyuka anti naawe era kikyasooka okuva eno nogenda nga n'otuuka eri ne bikyuka kubanze kyekyoka kyenjagala singa noonya mugaati nga noonya mugaati kuba kati wetwogerera abayimbi okolayo akantu n'ofuna omugaati nange nandikakoze naye zolaba sinnakakola oliko Big Brother Uganda webale kubanga otulaba ndi n'omuyimbi Izon T ayimbye ennyimba nyingi nnyo naye mostly ali mulaavu wabula abasuubiza ekintu kimu nti lazima naye agenda kumala yingira entertainment kitegeeza tumusuubire okubanga agenda yingira politics tumusuubire okubanga ajja mu politics abeeko naye nekyeyakolera naye ekisinga omuluma mbu message tetuuka bulungi eno omuwuma banyigirizibwa Sophie Gombia ye presidenti wammwe wali omutuukiriddeko gwe in person ne mwogeramu simulinaako buzibu kuba naye kenyini ne bwenjogera naye ye ne bwe mugamba ebinnuma si alina okubituukiriza waliwo abalala naye alina ate gyalina okugenda kati gwe ekikuluma lwaki tukikwata nokizingazinga nokisa mu bbaasa nogamba Sophie omanyi bino ebintu bino bitereeze n'akakiiko kamunaye n'ekirala gundi eyo sigirinaamu buzibu naye nze ndaba tekigenda kuyamba kuba ne music wa Uganda ng'abayimbi nga ffeffe nnyini buli omu bw'atuuke ate atuuka neerowoozaako nga ye Izon awo bennyini bwe bukya ku makya ogambye toli mu byabufuzi pulezidenti n'akuyita omukulembeze w'eggwanga agamba nti mpitire omulenzi oyo njagala abeere ku ttiimu ng'abaganda bange ab'enjawulo Jamaica Kathani Kusaasira Big Ali tubafunyemu si mu bubi wabula bagenda naye olw'embeera nti bawagira omukulembeze ate banoonya n'essente naawe ogenda music namukola kumufunamu ssente bonna we bampita nga nkima ssente sigaana kima ssente tegeera
ekyo kyo sijja kulimba nze sigaana kukima ssente president bwampita nga president oba mpagira Museveni oba simuwagira alina okukkiriza nti ye president w'eggwanga okuba n'emirembe okiwakanya ekyo ogw'eddalu oba kyekituufu ye reality ye president bwampita nsobola okurespectinga call nti omukulembeze w'eggwanga akoze eki ampisa kiringanga bw'oba ne taatawo nga mutamiivu tolina bwokikyusa aba ye taatawo olina okukkiriza nti ye taatawo kati bwakuyita tosobola kugamba ekisajja ekyo kitamiivu ekyempisa sigala ye taatawo kati Museveni panaf akyali president w'eggwanga era bwampita nti aizo nti kubanga music yakutuusiza ngenda ate n'ekirala ngenda for business purpose kuba saayimba music mbeeka ate bemuyimbira nti bano siyimbayo tegeera kati bwampita ngenda kukima ssente naye nga sijja laga sayidi ate bakugamba nti sebo nkwetaaga wano kalwaki oba tolaga mba ngenze kukola bwe ngenda nenyimbira bbala mba sifuuse mukozi wa bbala baba simba siwagira bbala mba ngenze kukola naye ogenda nojjayo ssente n'ogenda aba kuwadde zaaki zakuyimba zawaka wange sizakuba nti sizakunfuula mukozi we awo wenyininyini yazo okimanyi nti bwozifuna abantu kati lwaki bagamba nti abajjayo ssente be bakuba obucupa baawula bangi abazijjayo be batabukuba oliko Big Brother Uganda we bali kubanga okyatulaba tewerabira ku subscribinga ndine Aizon T nga tumaliriza music mufunyemu bingi kuba Aizon T webaka nga sinabeera mu music naye sobola nakulya wano Nsanze nali sisobola kuddira mutwalo gwange gugula musowaani ya mmere nali sobola kuddira mutwalo gulyamu miiro emu ku diiru ki kati sisobola kubulira in details niyo nkuwadde ekyangu kitegeeza nti ekifaananyi ekyangu so kati music simwejusa bingi byenfunyemu nze sijja kwogera kuba kwoyinza okwogera ekintu nga kuggwe kinene abantu balina ebintu naye nga kyensinga okwagala ku music kyenza okugamba nti nali sisobola kuafodinga kuddira kurisikinga mutwalo n'ogolyamu kati era nze azanyira ku music abakunoonyako olutalo kabaani mugamba ebirala byonna manyire ebintu bibiri nze bye batamumanyirira omanyira music nina abakazi babiri n'abakyala wembadde abakyala babiri mukyala nga asooka bamuyita music oyo sangala muwakanya kati ono owokubiri ngenda omufuna nga mugambye nti wonoowakanya ono ye tojja kufumba ono ye namba emu kati tolina kutaataganya namba emu balina kukolaganira wamu mulina kukolagana bagamba abayimbi muli benzi tuli benzi ate atutenda obwenzi ate betuziika nga bafudde sirimpe tuli balamu Aizon T siwula abatulaba abalaba Big Brother okugamba nga bubiri bwewandyagadde okuwa abalaba Big Brother nze okusinga nsaba kwebaza bannayuganda kuba nti bawagidde music we Uganda bavuddeyo bawagidde talent empya music anawe ya dominatingibwanga nga tewakyali baana bato bajja naye kati music abaana bato bazze so nebaza bannayuganda olwekyo nebaza bannayuganda okumpagira nga Aizon T webaka nga kalenda eyo yaba
abakolamu nnyo naye bwebaba bampagidde kitegeeza nakolamu omwaka guno ndeeta ebisingawo music ngenda muleetera ddala nensaba abayimbi tuddeyo ku mulamwa tuyimbe excitement tetutankalanya n'ebidongo bino ebyabadijje bye bakuba tuyimbe music aliment kusomesa awo tugenda kudda mpe topic namba ku music aliment kusomesa kubaako kulyowa mwoyo gwa muntu abeeko essuubi lyafuna kubaako kyatiikinga naye kati music yafuukawa oba wakukyamulamu bukyamuzi tugende kyova olaba ennaku zino mpa oluyimba olwava mu January olutuuse mu December nze nzimanye ezatandika mu January nga zikuba mu December zaali teziriiko so lwaki kuba terulina kyerugamba tuddeyo ku music omulungi yadde bano abatubuzaabuza mmwe abamutambuza mulina ekizibu kye mulina mulibawa kati gundi entertainment industry juddemu ba WhatsApp kitegeera kati beba influence nga bwoyimba oluyimba olulungi munange tebaluwa attention nga naye y'abantu balwagadde naye bo bakulaga oyimbye ekibi naye ate ekirungi kisigala kirungi mu abayimbi mu mwafuula music wanga sente watu olina sente bo bano bagamba naye nga ekirungi kisigala kiki omukyalo omulungi ne bwomusiiga ettaka era asigala mulungi omubi neyekuba makeup era asigala mubi subscribing channel eno komawo ku topic endala.